nti nateekayo Mukasampo ku buyimba bwo. obwedda. Abanga abene waffe waffe nayaze omwana tangana kwebaka mukyala wa muno simanye bwemmanyi naye nze nkulaba nenti okweraga ako yentandika yange kati kali mwami zukuka bannanga abatannamanya nzuno ntuuse maama nze nga atennyolwa omwami ekasobedde kati nga kali abanga empulira ngo neevuga empulira nge ziri 10 anedda zino 10 anti mpulira nge ziri 3 nge kiive wano wali omwenge kiive wano omwenge guno guuma nnyo bannoonya kale omwenge kiive wano mwenge guno guuma bakuwa ekcupa ani ono gwenjogera naye bannange ojja kuwutakulaate abanjagala ku mikolo emikolo ngikolera ddala eri 075 0 8 6 075 0 8 6 ate muteni eri 0 7 2 0 nange neyaziza nnyo ssebo naye abantu beeyo mbaagala nnyo mbatumidde nnyo nja kujja mbalambuleko era mbalage nti nkyasobola bannange nga nsanyusa okubateerako ku mukutu guno bannange abawuliriza mwenna aba rediyo sentinale mbalamusizzaako ate mbeebaza okutuwagira bannaye mwebale nkimanyi gye muli eyo naye mbatumiddeko nnyo mwebale kuwagira rediyo sentinale genda gitya asooka amannya ani ababuuzizzaako bannamasaka amannya gange nga bulijjo era nze Florence Namirimu zibadde terungwa munnyoka bifuse ye omumbejja ngoma eŋŋanda nannyinizo music atambula atya naye music atambula naye takyali kinene nnyo okusinziira kati nti abayimbi tetukyasobola kubanga twekuumira awamu ng'addala abayimbi ffe abayimbanga ebivuga ebyo byakadongo kamu ngoma ŋŋanda ogamba tubeera ebibiina byayawukanawukana mu mbeera bwetu naye nga tukikwasizaayo mpola ababa gye tuba tufunye obukentu bwena ne tuba nga tukola kubanga abatwagala gye bali gwe twogera naye azaalibwawa avaawa Florence Namirimu ono ziba 2 munnange lwanzaalira eyo Gomba maama wange anzaala mukyala munyolo naye kati mukama yamujjambula mu nsi eno ate omwami era ntaata wange anzaala bamuyita Aloziyo Bulega agalamidde Gomba mayangayanga kakati naye bwe nali ng'omuto mu myaka ndeeza giri 34 ne bandeeta ekalungu mu buddu balikawo kabisa nenkuliraawo ow'omugenzi emeeriko ddamulira ewakitengange bamuyitadde n'aleeta nakyuka eyambeera obulungi ennyo era nasomeraawo kalungu gaalozi nensomerako ewanikaya ne kabungu ate naawo nakubutuka neŋŋenda nzira yate netandika okubeera waliwo ekitengange nga njiga amazina amazina go gayigira wa amazina ago bweŋŋenda bwenzirayo ewa kitange ewa tata wange nga senga wange batendeka amazina naye wakuba nti sige nagiramu bantendeka amazina nalina emyaka gyali 13 nemba nga ntandika okuba nga ntandika okukola enhaso z'amazina ebyokuyimba bino biyingiramu nasooka nendaba ntebe gitasingazi adani mugula era nga n'omukyala Frida Namuddu omugenzi Frida Namuddu yali akyalimu ne Sulaiman Mayanja mwalimu ne Vincent Muwonge abayimbi baali bangi kati nensaba nebampa omukisa ebaŋŋamba nti ojja kujja naye kaakati emyaka gyo gikyabulako atageze emyaka nga 16 nenzijja mu Kampala mukulu wange abeera eyo ntale bamuyita Nakyuko nti budda ntale era kiri mu Kalungu n'antwala ku ofiisi z'abantu be n'ansabira ekifo era bwe natandika kuyimba kadongo kamu kubanga oluyimba lwe nasooka okuwandiika balwewuunya nnyo nange simanyi Katonda lwaki yalumpa bwe naluwandiika baluyita omwana w'abalo oyo gomanyi olwo awo mwaka ki gw'otandikira mu okuyimba omwaka gwali gwa 94 94
otandikira okuyimba obaddeko mu bibiina biwerawera ndowooza. Nze siyinza kugamba nti mbaddeko mu bibiina ebiwera kubanga bwe nakolera mu Entebbe Giraffe Singers saawaamu nnyo ebbanga kubanga abasaale ngo baatambamu nga bagenze ebweru kati bwe bagenda ebweru bwe baakomawo ne bawummuliza okukola naye ate nze nali njagala nnyo okuba nga ntambuza ekintu kyange kati waliwo omwami baamuyitanga Kasule Asane bambi yafa Mukama mwekimulu ekike kirungi ekike neŋŋenda ne mugamba zaali za ŋŋoma baamuyitanga Fatuma Nabunnya yayimba akayimba Kayirigi owange owange Kayirigi ndagabudaagi Kayirigi obudde bwekiro nga weetala kayimba ne kankwata omubabiro era kataddemu bwati kudduka ne mugamba nti okimanyi ekike nsobola okuyimba ennyimba z'eŋŋoma agamba twala ebintu naddayo nempandika oluyimba olwo amaanyi tolina nga weesibako bintu bali kubirayo nowona akajanja ebibibiti lwaki bwe nagendayo ne muyimbiramu nanseka nnyo n'agamba Namirimu osobola okuyimba ennyimba z'eŋŋoma antwala mu studio yantwala mu studio nga nnyongeddeko ennyimba endala ne Moses Wamala Omuyovu naye nannyongererako ku nnyimba neziwera 6 kubanga tetwafulumizanko ennyimba 6 nengera nenyimba ennyimba zange nenzimaliriza nezikola nnyo nnyo kaakano esente ze yampa zansanyusa nnyo naŋŋamba kaakati ngenda kukugulira eŋŋoma olwawo okugamba kyenyinza okubalekera obbagamba nti tebaggwamu maanyi kubanga era naffe wadde ngana tinoko okusomeza nkusanze naye era nkyasobola okuba nga ninayo kyenzigyayo olw'okuba nti nateekayo kasampo ku buyimba bwo obwedda abange abeene waffe sewaffe nalyaze omwana tanganya kwebaka mukyala wamuno simanye obummanyi naye nze nkulaba nenti okweraga ako yentandika yange kati kali mwami zukuka bannange abatannamanya nzuno ntuuse maama nze nga atennyolwa omwami ekansobedde kati nga kali abange mpulira ngoma evuga nempulira ng'eziri 10 nedda gino 9 anti mpulira ng'eziri 3 omwenge siive wano wali omwenge siive wano omwenge guno guuma nnyo bannoonyeza kale omwenge siive wano omwenge guno guuma bakuwa eccupa ani ono gwenjogera naye bannange ojja kuwutakulaate abanjagala ku mikolo emikolo ngikolera ddala eri 0750 8 66 78 0750 8 66 78 ate MTN eri 0772 48 88 03 nange neyaziza nnyo ssebo naye abantu beeyo mbaagala nnyo mbatumidde nnyo nja kujja mbalambuleko era mbalage nti nkyasobola